Yesu ketugenda maaso ate nete entandikwa wa firimu etandikidde atalikala nkonna konna era ekutuusiddwako Bumbala Studios. Ekyali ntandikwa egenda maaso tulina kulekanya osuubwa so nga Bumbala firimu zibe bakutuusizaako entandikwa Abusula Raphael firimu etandika butanzi egenda maaso Kasirye John Bosco kusukurene eno tugitandise era nga ne Segu gyali kyaddi akomyewo Segu Kiyimba John ekyali ntandikwa Kiyimba John nga akwerezanga John kakati mu kutandika ku mulundi guno omanyi okuba tulengera mutakajja naye nga awulire ettaka limwokya we Katonda watu obedda nkunoonya ate onoonyiza ki hinda kutoyogera ekyo tomanyi buwanvu kina mayiro mekaze ntuuseemu ebintu obedda nkunoonya tebatusanga notusanga baani ekyalo twaguddemu dde obuzibu ki tulimu babbi njogera bya gundi mitabano yogera bya bubbi oyagala kulaba muntu ng'omutwe talina olyoka omanye nti ensi yawunye dda kati ogenda okweregereza watuukidde wano okulekani anoonya muganda woono ng'ebintu bye byatabuse dda era nze gwabadde atwala asoose n'akwata ne muganze ndekera akataago kubanga yaleeta emiwunyo waali sebo gwe tugende nze sijja kufiira wano tugenda oddeyo gy'olina okuba ani gwazzaayo eyo eyawaddika leka gwe siyinza kudda magombe nvaako tutogagala kyemagombe ekyo kyogere nga tokidda namu banga akirowoozaako nze okudda emagombe ekikoyi ye Segu gyali kyadi oligino nemuzi ekyali tandikwa nziza magombe tonkwata nga ntwala emagombe nagambye tonziza magombe ndeka neyawulaako gulabe netagululaako tontwala magombe ojja genda emagombe nze tojja kundetera bizibu omusajja nze gwabadde atutenkizi jangu nfudde maama ekyali tandikwa firimu mutaka atandika emisinde ajijijijijiji omuyaganya okudda emagombe kati ayagala nze mba ngenda pana oyagala nze mba ngenda yalingiza bwati olinga ayuzizza akoze ki amazemu omusubi kakatuddeko amusajja mukulu Kasirye John Bosco aba ali awo nga aliwo entalamule emuguddeko gundi gwe ekintu kye mwakola twabaguddemu sebo ekyo kyolina okulekadi okola ojje kuno amasabo go ogambye ki najja kusawula onsawulula toyinza kumanyira bwenkanidde awo ye wabaaki omwana yamugamba ekintu kyokoze gwe manya byonna byonna twabitegedde era gye mwali mwamusa ng'omusingo twamugjeeyo oyo gwe mwali mwasinga twamugjeeyo kale no baali basinga ki ebiseera bisinga omuntu eyeewola ayinza okuteekayo eggaali oba embuzi oba ente oba akapiki neyeewola omutitimbe wabanga gwe yeetaaga kakati ku mulundi guno amawulire agagudde ewajjajja gamulaga gye mwamukweka tumugjeeyo kati nga tuvuddeko eyo tuddako ewa Kiyimba Abuloma atabuse kati ebyo bintu byali byakyama bintu babigudde mu bintu kibe bakola ebyekyama ebintu bigenda kutambula byobe nga bitambula ku kyalo wonna okimanyi omusajja gye twamusanga omusingo yavuddeyo kati ya Abuloma lwaki tajja ne tumuzaayo Abuloma omuddasanze adduse nga atabanga nambaliga okumanya adduka talina nakasiba akatwala kasipiidiko kake kaliwo entandikwa firimu emanyikiddwa nga Sidda Magombe kiki ekyavaako obuzibu bwonna bwonna bwe tulengera bagamba ni olugero lwayiziddwa Busula Raphael era nabanga emwandiisi wa script eno Nakimbugwe Prose najjaba nga yalabirira abazannyi Ntege Babu ye locations manager etandika butanzi egenda maaso ate nete Busula Raphael nga editor firimu eno etandika tugenda maaso okuva mu Bumbala Studios Segu gyali kyadi ye executive producer waayo era nga Busula Raphael najja abeera producer ekyali tandikwa Sidda Magombe Kiyimba John nayambako ku kuteekateeka entandikwa firimu egenda maaso so nga Raphael Busulwa najja abeera director w'okuntiko kaakati mu kaseera kano emberebezi yonna gye tulengedde nga tannabaawo emyezi emitonotono emabega
emyezi emitonotono emabega nagambye ku Bumala Studios subscribe and enjoy. Bannaffe bano baali ku ttale nga balina kye baali banoonya, eno si ye mali gye baagambye na awe badde olonze bubyako kafaanana nfaanane emali yaddala ogiraba oti eba emasamasa kabanga ke baasookinze ojja kalaba ne bagamba mbu sikweeko gwe sikweeko n'okumasamasa kuwakwogerako. Banoonya babiri naye omu yatereka sikeko tunoonya akalala sikeeko nga bagenda maaso n'okunoonya babe nga asobola okuleka ni bafuna akalala. Ekyatandika butandise genda maaso ate nate emaali eriwa emaali bannaffe gye banoonye emaali naye tebalina maali gye baalabye. Emaali babagambye eryene emaali babagambye gwe tulaba bubi kantu kaba kamasamasa tweyongere maaso naye bagerwa kuba ekikawandula bwe buzibu kubanga yo maali tebaako buzibu naye wadde tefunika. Emaali wogiraba oba oli ku muzuuli naye lwakuba ekigiwandula emaali eno kyekigiwandula kubanga oyinza okukwata mu kibuno ky'oli awandula si yeeno entuufu emaali. Ogenda okweregereza emaali entuufu mutaka n'alengera emaali entuufu baasi tunulira erabikaano weeri kati omanye emaali entuufu oba ogirabye obanga ali ku kirooto tetungunu netwakaala kyova olaba onagikomba kawulire obutwakaavu yeyo bagambye kabakatwakaala eko kennyini ngwa mu kafuba ng'okavaamu ng'alonze okalwamu. Laba amazina ba Luganda banoonyezza emaali babagambye emaali era eno tewajjika Mukama Katonda gwe munanga atuleese n'otulaga nga emaali tugironda naye ng'ekyagiwandudde tekinnajja tube nga tukwebaza tuveewo tugende byonna ebiddako okuteesa tuteeseze eri yangu tugende yeyo emaali yeyo efirimu egenda maaso. Kaakati nga tuvuddeko eyo tuddako amusajja mukulu. Jjukira bye tulaba ebyemyezi emitonotono emabega ng'embeera ey'embirigo mwe twatandikidde tennabaawo. Olwo mu kaseera kano kennyini musajja mukulu yali aleese kubanga okuleeta kwa musajja okuleetwa kwa mukyala. Omukyala yini muleetwa ndiyo mulesi ni mujama ndiyo mulesi huyo mujama kati aba akyali awo ndiyo mulesi owange enseko ne zijjamu ekoona gwe naye ng'otunula bulala olinga asimatuse omuzinga okirindamu ebuzibu mbadde naye bwotyo bwe wali wamma okuweweetako saagala oli akulabe bubi ekyalina okimanya nti ono ye mukyala muto kati ye nga mukyala mukulu talina kuleka ndi atunulanga ebbanja kuba mukyala muto wuno yatunulanga okunyerera. Omanye abakyala bagenda ne bakola ensobi ne bamutuusa mu maka neerabira ekizigo n'amanya nti ekizigo kye kyamasamasisa ettama eryo omusajja n'alirengera kati najja yeefeebya omusajja najja alengera ewalala ekekendo okirabye bulungi nti yegwe mukyala mukulu abatali gamba nti ogobeddwa naye ekigambo ekituufu kiri nti oyongeddwako ndaba gwe bongeddeko yono gwe baleese alinga apakidde munnange nkitegedde oli ye mukyala muto mbooko kati njagala abe nga omulambuza mwana abandi omulengera tomutomeza ebisaalu kuba atunuza simbo naawe okimanye nti gw'obadde mukyala mukulu wadde ono gwendeesenga omuyambako akuyambako ewaka naye ate gw'oba omuyambako owulidde genda bakulambuze
musajja mulongo wa musaba abeereyo mu nsozi naye awasa eno ekyoto bwe bakuma ekyemikisa jjajja nafuna abakyala omukyala omukulu ewawaka mukazi watu bimusobedde sinawawaka naye owomukigwa okitegedde iye gwe bagamba nti omukwano waliwo we gutaloolerwa kaakati bwe tuva ku oli musajja mukulu eyakawasowo mu masabo ne tujja tudda ku booluganda babiri abalina emaali gye baaguddeko era ng'emaali eno bagenda maaso n'okuteesateesa kwonna ekiraga ne bavudde mu mbeera y'ennaku kubanga obwavu bubalumya ebbanga lyabwe lyonna okuva we bajja ku nsi kyetaaga ne twogera nga teryalaba akantu kano bagamba mbwe emitwalo egikalimu tosobola gibala leeta nkwate mumpulire eyalonze ayina amaddu gaako taagala kwasaamu munne kyokka emboozi gye banyumeeraga balonze twalonze naye wano mu kupima obuzito byanalonze kati ketuba nga tukalina ekyo n'ogamba nti nga we wagambye sente ezirimu eza pawunda kuba kalayika tekatunula siringi ako ka pawunda ako bakagula pawunda era kyetaaga nemba nga tubako engeri gye tuyiiya sente ne tuzifuna naffe ne tumanya nti obwavu omuntu abaako omugagga kati gwe nga bw'okalengera muno olabamu ekinusu ky'essente empapula zokka ate nga za nsi ndala baluganda kiyimba John Oligino Names ne muganda we Segujja Richard ageeka Abramo naye oyogere ogamba twafunye ate okwata wekka kati gwe kyoba olina okumanya toyogera nnyo byakwatamu owulire buzito ekyo si kyekikulu gamba waliwo agula wuuyo kati yamugamba nze sigenda genda kunoonya baguzi abantu b'e Kampala mbatiira ddala balina ennimi ze boogera nga si za mu nsi boogera oluyaaye kati nange nze gweyagala ngende ndoneeta abanaagula okimanyi nti oyinza ogenda onoonya abaguzi ne bakabba ne bakakubbako noba nga otawaanidde bwereere ekyo kisaana akayinja omuntu n'akaleka emabega kati gwe akayinja wandibadde okaleka gwe n'ogenda n'okola save ono ye Abulomu tagenda Kampala ayagala muganda we John yaba agenda anoonya abaguzi kati bwe bananoonya abaguzi bwe babafuna mbu badde bano n'akayinja then bagende batonde lumu olyoka olengere kavumu kamoome kadi yagamba wekiba bwekityo kengende noonya abaguzi naye akayinja nkatwala John yagala atwala akayinja mbukana alaga bali abaguzi nti kano katunda kuba munanga amaaso g'abaguzi gali mu ngalo omugambo olinawo kyotunda nga bw'okimulaga eyo ne tuvaayo tuddako amusajja mukulu mutuula ku lubobo lwa binyumisa Kasire John Bosco kati ogenda okweregereza mukyala mukulu atandise okuyomba oyinza otya okukola ekintu ekyo ku myaka gyange nonyongerako omuwala omuto bw'oti ayagala kunswaza toyinza kukola kintu bwe kityo n'olyoka oleeta akaana akataako tuswalire eddala musajja gwe kyokoze n'agamba omwana omuwala oyo mulaba bulungi nange nagambye kengiye ng'omusajja omukulu ndeeta ekintu ng'ekyo neŋŋamba nga Senkulu Mandwa mbeera ntya wano ng'omukyala nina omu akaana kana ekirungi ekikaliko tekakyalina kato kuba ettooke to teryengera owulidde nze bajjajja be baŋŋambye ndeete njajja bamutenguwa toyinza tenguwa jjajja zasima nze yamugamba kyolina omanya empewo zaano nze gwe zasinga era ziri ku mutwe nze gwe zasiima toyinza kumala galeetaleeta mulala gye wajja mu wano gwe ojjukira bulungi otya bwe wajja lwaki okola nnyo ebbuba ku kujja kw'abalala gwe kennyini weerabidde ekituufu otya bwe wajja ate era nkuwulira toddamu kulabika ng'oyingirira ebitakwatako eby'empewo bindekere kimala mpozi onoonya obe ng'ofuna obuzibu owulidde nnyabo ebyali mu kiggwa kati eby'omu kiggwa empewo bwe zoogera nti zoogedde bweziti empewo zaŋŋambye ndeeteyo omuto ate gwe omukulu oyomba kubanga nkyabuza owulidde gw'ojja kuddaawo empewo ojja zinyiza zigende ziŋŋambe leeta abalala babiri muwere bana
kati olina kola kati nga mukyaliwo babiri ono yeewokubiri kati obadde luli omu wekka ate ng'okaddiwa bukaddi kendeeta omulala afaanana ng'obuto naawe omanye nti ovuganyiziddwa owulidde wenna wenna otuuli awo otunula butunuzi olinga omupakire onsobedde busobezi bajajja baŋŋambye mbu tuleeteyo omuto naawe olabireko otya bwedde obuto bw'okaanya nnyo ekyo bajajja kye baasazeewo ojja kukiraba nja okwongerako abala babiri muwere bana osiiwuke bulungi naawe okimanye nti walekwa owulidde gwe tunula nga mulekwa omulabye ejjajja mukaanya aleete babiri abalala bansigale noonoomu nanga asajja yeekaza ogusajja gunkubyeko ebbaati kakati munange bwe tuva eyo ne tujja tuddako ate maka g'abafumba abalaba bano bannaffe era bagenda maaso balina ensonga enkulu ey'emaka gye bagenda nooso n'okuteesaako kubanga bw'omanya ebintu by'amaka bino obufumbo buno buwangaala mpuliziganya mulina oba muwuliziganya laba ebintu byose tebijja kuba birungi kaakati badde agababe nga bafuna omuntu ayambako kubanga munange ate waliwo avaawo namunaye twanaye tugenda maaso ne tulaba ekiddako okwenigumiikiriza tujja funa ekituufu ekyokukola kakyava ayita nasiwa nga tuvaayo oyagala ekidyeri kikuleke eno bavayo nakidyeri owulidde era ogenda okweregereza bulungi nyo taata nasiwa emboozi yadde agenda maaso n'okuleka ne banyumya ne muganda we ye taata nasiwa ne ye mwannyina abadde amwennyonnyola kuba munange adde beetaaga omuntu yenna anaayamba kubanga omwana ono emirimu gy'abadde akola mu kaseera k'okuwummula ate alina ogenda abe ng'asoma kati waabadde aba balina ofuna gwe bazzaawo yoyo nasiwa bannange era taata nasiwa yagamba afuba nnyo omwana waabe ng'asoma era agala nasiwa agende ku yunivasite alina okulekanya omwana asoma yunivasite nazi kuno ng'ekigambo yunivasite kyabugagga nnyo era ng'omuzadde yena mu kyalo gyaba emmwanyi aginoga n'engalo ne zifuna embavu naye ng'omwana amutadde ku ssomero laba munange yamubuulirira n'amugamba mwana wange yesengaawe woba ogenda munaye ku yunivasite aye togenda maaso n'okukola amalala gw'olina kasimayiro akalungi uliwo n'omwenya bwoti abalenzi bano bandereya balengera nga abalina bayinocula bajja kulemesa emisomo ekyo senga nkiwulidde bulungi abalenzi b'ennaku zino bategula kakitaakulaba ng'olinga yeeteze akutegulirawo banga landi mayini mu kkubo ye ng'akugjawo kaakati omuzadde yenna ataddemu obusente bwo weekanga oviiriddemu awo ate nasiwa bamugulidde akateeteeyi akagenda ku yunivasite taata n'amugwa mu kafuba olina okusoma bulungi mwana wange saagala onswazi nesengaawo mwongere akafuba famire ezedda ziba n'omukwano muyitirivu nnyo era emufuna omwana agenze kusomera yunivasite nga wa mukika muba mwesunako teweerayira nedda taata owulidde iye tati abalenzi tokola ensobi nti edda sijja kwetega mulembe gwa kwetega kaana kange omwana omulabiridde bannange ennaku zino tekiba kyangu omusajja okulekani alina emirimu egimusumbuwa ate nga mu ngeri y'emu bw'anoonya sente ezinaalabikira nga zirabirira omwana kaakano munange oluvannyuma nga tujja tudda erudda olwo omusajja mukulu omwana w'omukazi omutumbu oluvannyuma lw'akaseera ako okuyitawo tugenda okulengera abatuuze eyo mwana afudde nnyo bannange oluvannyuma lw'ebbanga ogenda okweregereza musajja mukulu John akomyewo Yowaana yekiyimba John ageeka muvaawa tuli mu biwoobe munange era ke tukusanze ekitalo nnyo tukubikira munange nga tukukungubagira kutuva waka twasuzaawo mu mpewo naye bannaye mwana mwe yafudde nnyo ani yafudde kusaaga si kubi nate si kirungi kusaagira ku muntu yenna ebyo ebintu byemukola si birungi naye naawe abulumo
twasuza Bulomo yafudde. Toyogera kwa Bulomo. Munnange omwana yafudde. Nedda nammwe tayinza kufa. Nga lwaki afa agenkaniddeawo amaziga ga buyinja. Tokyogera ekyokufa fa nayo ndaba oba yafudde olowooza afa atya. So lwaki afa kati? Ono yali yagenda mu kibuga anoonye abaguzi b'emmaali. Kati ate gwe yalekera emmaali muganda wayitinika. Akomyewo asanze abakungubazi basuze ku mulambo. Bulomo okumanya mufuna okukyuma. Ozanya n'okuzanya. Mwana bamusiza ddogo kyeri munyiso bwenkanidde awo. Manya abakungubazi tebabula ate mbamu obuugi otye. Kuba n'ennaku zino balugezigezi ow'omukungubazi obuugi temuli mata. Ayinza okwogera endwadde zonna awo mu lujjudde ezassa omulwasajja. Kuba kano kannanziri. Kuba mwana oyo yatandika okutambula n'ennanziri ate nga nnanziri yeetakula. Kati ate yalayika olwetakuddemu gumu bw'ati. Tabbu nejja. Kati agenda otuuka ewaka nga abakungubazi bano abalwalwawo bano ku Bulomo kinkoze. Bulomo kinkoze bambi ennaku ya muganda we. Bulomo yegwe maama okinkoze Bulomo. Bulomo lwaki toninze? Ngera omanye abakaaba bwe bati. Omanye ebyabagenzi bano nga bafudde buli omu aba akaaba kikye. Buli omu aba akaaba lulwe. Bannange omwana akoze ekintu kino Bulomo kyankoze. Bulomo nedda. Kati soko lineye bani abamuzinze byonna bibuuza. Bani abamubise, bani abamusooseeko. Bulomo toba yeggwe kandaba olutwe. Gweggwo. Gwo ogwana guno ogutwe. Bali balowooza oli akungubaga. Munnange yafudde kibwatukira omusajja yagudde bugweri. Ne tugamba buli gya Bulomo wa nsimbu. Kumba Bulomo si wa nsimbu. Bannange byannaku byerere. Bano abakungubazi banywevu nnyo. Manyi abasembayo ku mufumu munywa obugi obulimu sukaali. Tebali kubali abasoose okugenda ab'entondo. Olaba ono n'atuula nga ali eka. Mufulume musooke mufulume. N'abagobawo. Bano emusooke mugire abakungubazi abamu baddako eka ne badda edda. Kale tusooke tugende muna. Mubane muveeyo tutereeze ebyokugira tulabe oba omufa atereezebwa. Kitu. Munnange. Bano be b'Oluganda. Oli atugambye basooke babe nga bafuluma. Omuntu munnange amaze ebbanga ng'ali mu ttawuni tomanya munnange kiriwo. Ono yali yagenda mu ttawuni jjukira akomyeyo nga muganda emufu. Kati abakungubazi n'abagoba. Abakungubazi abagoba. Efirimu egenda maaso. Nze guno ogwange newe gwandifudde nga nze nina emmaali. Mbadde nyanguyiddwa n'embyokuziika. Tegubanga gwagumize kunyiga matama n'emmatu. Guyinza okuba gwafudde gujimize, gwafudde ogufa ogw'empisa embi, guno gwafudde emmaali gukwese nkwese. Katito aginoonya gw'ozannya n'emmaali. Ebyokugabana byandibadde byetoddeko bulungi naye kati ate gwafudde tayogedde emmaali weeri. Kyova olaba osanga omukungubazi buli omu abaako omulanga gwakuba tagudde mayiti mu ggwale. Yagikebera ne ozannya n'okuzannya n'agikebera ebuziba n'ebuziizi. Tunuulira yakukwata ggwe buli wamu. Simanyi oba wafudde onaabye kati emmaali ogiteeka omusiru gwe tuwankubire na ku ssimu kuŋŋamba nti ogenda kati ogenze bugenzi otyo oleke nga bwavu bw'ojja bwennwanyisa obundekere. Yakebera buli wamu. Yakebera sebo tojja genda na jjinja ne oba walitaddemu buli wamu akeberayo. Jamukebera ne mufule jono tasaaga zanya n'okuzanya. Gozanya n'ebyenfuna ofumala gafa bwotyo bwamulangira ebigambo. Bali nno bafuluma balowooza nga omanyi ab'Oluganda mbw alina okubanga munnange yeetegereza bulungi baleka bamanye ebyekika. Kati yamukebera buli wamu. Yamukebera buli bugatto oba wafudde otadde mu ngato. Naye ono yazuuliddwa ng'agudde bugwi.
kyekino ekibwatukira kye yafudde. Gunzisizza obwavu. Gunzisizza obwavu ogusiru guno. Efirimu egenda maaso. Anzisizza obwavu njagala olabe. Kaakati musajja mukulu ng'agenda maaso anoonya yakwata toci amulise buli wamu. Mane yane emaali teriiwo. Emaali taakagireebere teriiwo hakuna kya maali. Egenda maaso. Katulabe dudda gye bigwera. Tosobola kusinkana kayinja oba ogenda naye. Ono yamugambira tosobola genda na maali eyo. Ebyokufaako gwefa naye maali togitwala. Musajja mukulu yakola ki? Tunuulira. Jjajja mutawaana munene. Ajja yeekaabya musajja yafudde nnyo. Tongamba. Jjajja omutaano gwagudde bannanga naye abantu bafaako ddi ne batemanyiza maali ya bannaabwe. Oba mmaze. Era simanyi jjajja ekintu kino bw'ogenda kunkolera onyambe yambe. Naye jjajja. Efirimu egenda maaso. Jjajja munnaayo. Jjajja muto wange yafudde. Ng'agenda maaso ng'asooka abikira jjajja. Muto wange yafudde. Ekyatuuseewo muganda we yafudde kibwatukira musajja tadde mulwadde. Teri muntu ayi. Oba yabadde ng'ali yalimu empugundi n'eyabika. Nedda. Seera kino. Anti era nange nga bwe nkugambye ne mugamba teri ateekeddwa kufa. N'agamba naye bye byogera simanyi lwaki yafudde atyo tewali afa nga tateekeddwa. Aye si wali mulamu ali ku nsi atali kukombako. Kufa jjajja. Talina kufa kubanga. Kati n'okufa kwera yadde afa naye okufa yandifudde. Naye yagenze najja akola ekintu kimu mu kufaako ebirala byonna byabadde byanguwa naye kino ke yakoze kino. Kinyusi ky'okugagga. Ekintu kino najja afa n'ekinyusi ky'obugagga ekyo gw'olaba kya bwenkanya. Twafuna. Omanyi twali tulina emaali gye twali tufunye. Emaali eyo nga emaali yegenda okuba nga emalira byonna. Ne tuteesa nze naye. Era twali tuteesezza bulungi. Akatereke. Ne mugamba emaali abe ng'agitereka bulungi nnyo emaali eyo. Ne nkwata ekkubo ne nnoonya. Owulidde? Abaguzi nabafuna kuba. Kati nze nali ngenze kuleka ninoonya baguzi abanaagula emaali. Ne ngenda e Kampala twateesa bulungi nti emaali agisigaze abe ng'agikuuma. Nze ngende nnoonya abaguzi mbafune enkomewa tugende tutunde emaali. Laba bwafa n'emaali. Simanyi. Kyokka emaali simanyi yagiterese yeefiisizza kyakoze. Zabuliwe. Jjajja awulira. Omanye eby'emaali bino bitegeeza gabana. Okufuna kya bugagga. Ekitegeeza oli ne bwafa naye ssente ekikulu. Sijuso siye. Ekyo si kyoyagala mbuyo oba mulamu oba ki? Bugagga kyokka. Nze jjajja ne waafa. Ne ku maali eri afazaali tugulako essanduuke n'emwanguya. Tagamba ntwamuleka mu mbugo. Jjajja kyensaba. Kadi jjajja nze mbadde njagala onnyambe. Kakati gwe oyagala kyekyamu. Ng'agamba yagala kumanya maali waweeri. Ate omufu y'amanyi. Bugagga jjajja. Omufu y'amanye maali weeri. Kufuna ekyo. Ye tafa ku mufuna bufuubwe naye maali omufu gye yagenze nayo. Kyensaba. Muto wange mukomyewo. Naga jjajja nze mbadde njagala okozesa eddagala lyo omusajja oli alamuke. Alamuke asooka atubuliramu afazaali ne waalamuka eddakiika 10 atubulire yafudde maali agitaddewa. Then awo ne waddamu n'afa. Ffe tuba bagagga. Jjajja ekintu ekyo kitegedde? Ekyo nga kizibu. Emmandu nga zinaaba zizitoowereddwa bulala. Kale ndaba siyinza gamba mutekiisoboke n'ekizibu. Jjajja ayagala naye kwegatta ku by'okugabana. Omanyi omusawo mu lugabana amagezi. Jjajja ayinza okutuuma nagageno ndeetere ekiwowoolo ky'enseenene. Kikola. Jjajja kino ojja kukikola bulungi nnyo.
Towanga akomawo. Nze kasitoba ngo ekikoze kyonna kyoyagala jjajja nze nja kikuwa. Jjajja nange abakulunja. Ayinza okutuma ekkonkome ebbeerera. Nagane tireko okome ebbeerera. Oba genda ondeetere eggego ly'empologoma. Oyo aba akugobye ku kuloga. Kale katulabe. Naye bintu bino waliwo ebyetaagisa. Kuba kati kyetaaga mu ddagala lino okulamu enjuki ey'akabina etabigula. Tulabe nga Jjajja sina kinja ki. Kale ogenda kola mutyo. kadi jjajja bino byonna abituma. Kadi nga mugakyoba olina okukola. Mwebagajje. Njagala ogenda oleeta mayiti eyo gireete wano. Nga temunnagiziika. Gikolebwa. Gyonna emikolo gye tulina okukola tulina gikolera ku mayiti eyo. Akoma. Gwe genda ogireete, genda oleete mayiti ya bulumu naye weogenda otya mu nnyumba wamwe naye bagajja omulambo nga n'abakungubazi bwe bali nga n'ab'ekika baatudde. Waliwo ebintu ebigenda okukwoleka nti oli muntu muzibu. Ne bamwereetera wano. Kati lwaki totuma misambwa ne gimuleeta? Oyagala kuserengeta buserengesa otyo. Gwe bagamba ni waliwo emaali efunibwa nga yakuwaayo buwi. Tulina ebirombe ebintu ebyani yabigamba. Noonya ne tunoonya paka lwe twafuna. Yagamba n'emaali yennyini eno si nnyangu yakuddamu kufuna. Era wogamba bw'otyo njajja bintu tebiba byakuzannya ebyokufuna emaali. Era twatoba ogifuna. Kubanga baatambula mu birombe okulabika ne bafuna emaali eyo. Naye yagenda. Kali yamugamba ninkubuulire. Jakukyusa. Omwana oyo tugenda muzza engulu atambule. Naye mu magombe eri yabadde afunyeyo ekifo kyolede. Kati oyinza kumalaga muno nayo nga toyina gw'otutteyo. Kati tulina ofuna gwe tutwalayo. Oba tutwalayo gwe. Ate nze yanonye emaali kati ate ontwala eri mba nfunamu. Muntu kamuleete tufune ne gwe tussaayo. Atali nze jjajja. Toyogera byakuntwalayo. Afazaali basseeyo waswali. Efirimu egenda maaso. Mukyala mukulu y'ono bali mu kunoga ddagala. Bamuyigiza buli kimu enkola bweba. Kati ssebo baleeta mukyala muto. Kino kitabula nnyo mukyala mukulu kwata wano. Otambula butambuza. Gwe ssebo oli wano obeyuka bubeyusa oba wajja kubeyuka. Obadde oyagala nkole ki? Mulimu ki? Tokola mirimu. Kula bwambuza mu mirimu. Ombuza busaano ngenge tokola mulimu gwonna. Gwe bagamba akuleta kubeyuka. N'ekintu kyo. Oli bamuleetanga kimyula. Yamuganze mukyala mukulu oyina ekimanya. Era gwe bolowooza nno ojja kujja ano ntwaleko amaka gange ojja kudda gye wava. Bulungi nnyo ekyandeeta wano. Yamugamba tomanyi lwaki najja nze ndi muto. Nina ettutu tontiisatiisa nezo emberebereza eziringa stokes. Kamulangira ne kamulaga ni akaddiye. Zonna ziri kunze. Omanya ziri kunze. Kali ssebo ne kano bagenda okukaleetanga empewo kalina muzima. Kali ono abadde akankanga mbu yenna alongo yaliko empewo z'abalangira n'abambejja. Kali kumbe kano kaliko ez'abalezi n'ez'obukubutonzi. Tojja kazanyisa. Yamugaa tolowooza nti nazze buzzi. Wano nja fumbawo tojja fumbawo ne batandika okwerega. Tojja fumbawo. Tojja fumbawo ekyo nkikulaire tojja fumbawo gwe mwolegera olutwe. Tojja fumbawo. Oli ye nampewo ono ena misambwa. Bikaba n'empewo z'okubutonzi kaba kanzisi. Byonna ebyokuyomba bibadde mu kwekaza ndabye maama. Kaakati munnange tugenda okudda mu kigwa ng'emikolo gitandika. Munnange ozuukukanga weebaka embolera sente z'abandi wazitutte. Ozuukukanga wajjanga azuukukanga munnange sente z'abandi ogeranga n'ozizza. Nga batandika omuyimbira. Nga batandika firi mutunuulira.
Banang. Furukuka. Bamuyita omusajja nga tadde engulu. Gwe. Magombe wabawala yadda mukoowu oba atambudde yekka mu lugendo lwaleka ayise na mu kibira. Basi naye nno naafudde n'alamuka atiikibwa naye ebyo bise bali ku maali. Abulomo ng'alinga atakyajjukira linnya lye. Ayinza okubeera ate bamukyusiza nga ye vice. Emaali eriwa emaali gana ya Bulomo yenza muganda wofa otya nga tompadde emaali. Emaali eriwa kumba akyalimu olw'Emagombe. Firimu bagiyita Sidda Magombe. Tunuulira wateekawo emaali. Eŋŋaali kali ludda wanti emaali eriwa. Akayinja yogera akayinja gye kali ne bamugjamu ebyabafu. agambi kali waka Akayinja kali kambu. kandagirire kali ludda Akayinja sikulagirira nkutwalayo. Ebintu byakkanyiziddwako mundagala nga tebyabaddemu kyabadde kirala gwe omulagire gye kali n'oluvannyuma ffe tugenda okajjayo aleme okufaanako mukyabadde Ogenda okwetegereza. Wulira tabu egudde wano. Jjajja yakoze endagaano n'amayembe ono bamuggyeyo mu bafu ajje ayogere. Akayinja gye kali bamale bamuzzeeyo. Kati ogenda okweregereza omufu gwe bazizza engulu tayagala kulagirira wano kayinja gye kali. Ayagala bagende naye. galyeko mu ssente zino. Temundeetera buzibu amayembe kunzita. Ekyo kye nakoze n'agambye nti ono tava wano olumala otulagirira nga tumuzzaayo. Agaana okudda ewa walumbe olwo mbuno bye. Mwagala kuwalumba asitukire mu nze. Mwagala oli okugaana omuzzaayo. N'okubanga adda mu bigere bye ye ng'aliye. Apaana. Bwe kiva walina okubanga wali ali. Jjajja sinze nga gwosabye ogenda. kati jjajja sinze ona atulagirira Olina bw'olina okubanga ozzaayo mu bigere byo. ne bwabaira bataano ne bwabaira bataano sobola okuba. Ono yagamba ssebo. Era alina kubeerawo kaseera ka Balina okulekani omuntu ono bamuzzaayo. Jjajja bamugamba omuntu bamuzzeeyo n'agaana. Okuleka nga waliwo bataddeyo mu kifo ki. Awo emisambwa ginakkiriza. Ono ssebo akolagana Undertaker. Omutwazi asobola omulisa enguzi n'azza gwe yatutte ejjo. Jjajja mpulira Kati omufu yakanye kenyera ne temunzizaayo leero nange saafa nga njagala. Omufu yakaya na neyanza tebanzayo leero. Olugendo olwo lunene tebanzayo leero. Ya Bulomo Segujja Richard ageeka. Omusajja oli atuwozesa ku geeti esooka atunula bubi. Temunzizaayo. Temunzizaayo. Egenda maaso nga beegayirira jjajja omufu yennyini ng'atabuka ng'agasimunziza Magombe. Firimu bagita Sidda Magombe. Kaakati wagenda okuyita wiiki emu evudde mu Bumala Studios nate nga bulijjo. Era osobola okujetuusaako Bumala Studios YouTube channel yabwe y'omulembe. Ogenda okweregereza onaawuza yakyamusedda ku kiriwo. Kiki ekiriwo? Kaakati no balina appointment y'olulenzi.
wani yamugani olulenzi lugaye tugenda kusanga ali ku garden zinga bulijjo mbu Tamya nawe gende ali kugama kigereko muganda wange kusibade tatwawo anyami ngene muganda wange kana tokenda gero serenze mto wuyo nawe gendo ya kati mbu waliwo atumye omuwala ono namugani gwegenda ondetire muganda wo kati wuno akutte kubaze agamba muganda eno waliwo omusajja amwagala talina wadde okugaana muwadde n'eddakiika n'emu oli omusajja mugagga bagende balye ssente kane tudda mu mbuga mukyala mukulu ogenda okutuuka eno ng'atunula ng'akayozi oli mu kikumi ekyoto era kyoba okola weegayirire oli ddaba omudomo yakanye n'omukyala muto ate nga yaliko emmandu ennyingi kituufu okirabe kye nagambye nigamba tokayananga gwe nkimanyi oliko emmandu zo naye eziraba emmandu kizamukozi abange era n'omwami mpulira njagala kuziramu ewiiki eno pane misambu angajja kukubya ennyo naawe olimba yanko yange kati awo giri gikuba olabye wendeetanga omukazi tokayananga naga tokozesa mumwogo kuvuma mukazi gwendeese kalina ojja okola ensobi abakazi sinze mbawasa abajjajja bwe babawasa kati katengera kye bakoze mu ngeri y'okunaanuula omudomo ne bajja bagufuula baaba olubengobengo ogumanya bajjajja bakuba ono n'okutegeera tekukyali ku saidi ye akanya owulidde kati wenna oli awo otunula nga akanyankogote omuntu omunene oyo mumwoleegalegemu omugezigezi omugwe ojja kukiraba nnyo ku matu ku maaso owulidde bagatane obenga ekitategeerekeka katonda watu nga tekyali yayinza kulaba kati bwe kye bakoze bajjajja basobola okwono nawe nnyini n'obijja n'oba mubi n'oba nga tekyali n'omwakulaba laba atunula ng'akanyampogote nti oli mu nsobi osonyi kati naawe era kuma ebyoto bajjajja bagambe nti weetonze ebintu byobuteetonde ebyo bibi nnyo okuleeta amala mu kintu kino si kyolina okukola owulidde kumanye ebyoto bajjajja babe nga bazzayo mu ddomo kuba kati gwadobonkanye omuddomo gwadobonkanye dewo nga bwe yabadde bajjajja bajja kuyamba oddangayo kuvuma bakazi bapya emputu bwojjanga mu kigwa manya ekikuleese tofumbiddwa eka gankuyanga ayingaangiramu okuyomba bajjajja bamubaalinze kaakano munaye bwe tuva eyo ono be magombe yalabayo kikireka alina beyagenda takoze kati agala bikola mangu mangu kuba luli yali afudde kibwatukira kati batunda akayinja agunda segujja likyadi ageeka teyafunye kati ali mu byana biwala munnange bino byonna okunyerera kukwo era onogamba tulaba bulabi alina sente yeegalira jjajja bambi tonziza magombe nga sifunye kamale okusanyuka munange kyobola ebintu byensi mu lunaku owekubagiza si bibeera birungi ogenderaawo nga tolina kyewaafunye kumbe ono yali yayagala dda mwana muwala ebyokunywa biweereza alinga ava erandani bakumuzira bakulaga si baawo just bali mu parking bagenda ebyokunywa ne babireeta ndi sente we ziri zigonzaawo ogenda okweregeza amasimu ne gatandika temunsiruwaza nammwe sente zemmanja muzimpe owulidde kati tosobola kuŋŋamba ku miliyoni 4 mpaako otya 6 miliyoni 6 zikola ayiwomba ali mu kuyombera ku ki esimu zivugira ku mukumu akabonero akalagani ono mugagga nedda naawe bwebanga kontaina yatuuse mutikule lumu mutwale mu warehouse kati yali agambye
tusete ndono mutaka ali wano ayomba ono yabadde aganyi ng'amugamba omusajja akuyita yeekuza kati agenda okulira emboozi ze okukayana kuli miliyoni 4 biliyoni bali mu biliyoni. Allo wanje iwe baluse ekutuse ondagala kati iye kale kanzite Uyo kakati ogenda okweregeza musajja mukulu ng'abagamba alina empapula zagenda okussaako omukono so bamwetaaga mu bwangu. Uyo naye ebyokunywa yabirekawo ne transport abaleesi. Omuntu bw'afa ng'abadde mufu ne bamugya emagombe walamuka tasigalamu akawunyawunya akabafu. Sajja alina ssente soddewo emitwalo 2 wali omulabyeko kati ono yabadde yeekaza nga mugani gwe kwata amajja ono yabadde ali mu kwekoza mbu simanyi tayagala byagira ebyo. Tugenda maaso efirimu egenda maaso. Esente ezibaweereddwa ku busoda omusajja alina sente tugenda kugaggawala. Kaakano munange oluvannyuma tugenda okukwata ekuba okudda eno. Mwana muwala ali maziga bamugamu n'ekyo twamanya taatawo abantu abamu munange kubanga ebitundu bino byetooloddwa ebibira ebirimu omusambu oba emisambwa oba alinayo weyasoma. Waliwo ebitundu ebimu ng'abantu bakolerako nsobi kati mbu taatawo nalabika yakola ensobi bambi. Ye mwana muwala yali asindikiddwa ku kampasi taata gwe yali agala ennyo. Kale nno taata nabanga yabulawo buzi ekintu ekyo kimalamu amaanyi. Kati omwana ayagala nnyo amanye mbula kitaata gye yabula. Kale nno senga agenda maaso n'okunyonnyola ono mwannyina engeri gye yabulamu era omuwala ku yunivasite yavuddeyo ebintu binasooka abitegeere bulungi nnyo ng'ali wano. Kale teri kinumanga kufiirwa muntu oba naabula ebbanga eddene bwerityo naye n'otamuziika. Bannange omuntu walwalako n'omujjanjabako n'omuziika. Kale nno bambi yeebuuza kyonna kyonna kyagenda okuleekandyazaako ekyokuba ntaata we yabuze ate si lunaku lumu oba 2 yabula dda. Munnange nange mpulira bubi nga ggwe. Kaakano ne tudda erudda. Kati ono bw'awula essanyu limule bubi yamugamba nina kyenjagala okuyitamu. Baluganda jjukira baagala omuvubuka oli eyava emagombe nadda ku nsi. Kati omusajja oli mugagga alina essente naye kuba n'abawala yali ayagalako ono omukulu naye omukulu n'agenda maaso ne yeenyonnyongoza. Kati nga muga kyonna kyenyala okugamba gwe kiteeba olabe. Ogenda okweregereza omusajja aweereza ssente buli kadde. Abasindikidde ssente ono yeekoza yeefula atamanyi ani azireese oba ani abaweereza. Tugenda maaso nagambye eva Mbumala Studios nga bulijjo. Kati ono ye atandise okuleekanya abaako ate ekirala kyagala ayingizeewo kubanga ye sisita mukulu alayika ali mu byakwekyanga tamanyi nti okwekyanga kwe kugenda kubalumya obwavu. Kati kano akato kwe kaagala oba oli eggaali agizanyisa ko kamuganze jimpe eggaali nkulage bagivuga kamanyi ogivuga endiima.
Kamuganze manye bavuga eggaali ediima. Kati ageze olaba ku kyalo kuno konna nze mwana gwayo. Njagala olabe. Ngoloza bameka baabuuse nange kenyini sisitawo. Twaliyo babiri ku ggali lwaki yalonze. Kati yamugamba naye olowooza lwaki yakwagala nnyo. Kazinate. Bakazi bangi ku kyalo kuno abalabika obulungi n'olowooza lwaki yalonda ggwe. Kankuwa amagezi. Kati kumbe sisita agamba mbu Yesu weewe akimanyi bulungi mbu abakazi abasajja abasinga bajja gye bali batuukirira jasiti nga ayagala kuzanyisaamu kasaali ye yeeyongereyo. Kati ono ye mune yamwewuunya mwewuunyo oba yakula atya? Nze nkugambye. Ate bagambye enswera ekwagala. Ekugwa kugwa. Kati mune yamubuulirira. Kubanga si kyangu okufuna omuntu ayinza okubuulirira obwenkanidde awo. Tegeera bulungi. Kaakano tuvude eyo ne tujja tutuukira erudda. Ono agamba nti nze buli kimu nakiraba. Kati ono yamubuuza nti byonna by'oŋŋamba niwabiraba nga biringa ebyekigu ky'eddalu oba gwe kennyini oliko waya ezitaliiko. Owulirako olugambo bunno baanoonya akayinja ne bafuna akayinja. Kati mbu olugambo lwali tutambula. Mbu simanyi Abulomo mbu bagwa ku jjinja balina ejjinja lye bagwako ery'omuwendo n'ebyo byali bitambula mu lugambo. Kati mbu muganda we n'agenda anoonye abanaabawamu ssente oba abaguzi. Kati Abulomo munaye bwe yasigala kati ndowooza waliwo ekyamukwa kireka ejjinja lye baatwala ery'omuwendo manye amayinja g'omuwendo gabaako emisambwa. Kati bwe yafa munnange muganda n'agenda ku musawo bamuzza engulu kubanga yali yatereka ejjinja nga bw'anaagenda nalyo nga tayogedde we yalitereka si kirungi. Kati gwe bazza engulu ayogere ejjinja we liri olwatuuka n'adeema omusuga akoba nti adeemye okuyirayo yagaana okuddayo emagombe sidda magombe. Era waaliwo nnyo okusika omuguwa kubanga jjajja yamugaanye omuntu nja muzza engulu naye olina okuleka ndi omubuuza awe yatereka ejjinja then ne tumuzaayo kuba eri omufutulo batubyeyo mubbe. Owulidde abakebera abafu abaakajja we batusanga nga waliwo eyabbiddwayo bajja kumanya nze. Kati yalina okukwata ekkubo ekintu kye bakaanyako kye yamugamba ky'oba okola mubuuza akayinja gye kadi tumuzzeeyo. Gw'obenga ogenda okulagirira gye kadi obenga okafuna naye wuno naye agaanye. Jajja muŋŋambireko. Oyagala kundeetera buzibu. Jajja yagamba nti ono wabanga tazeeyo mu budde ne bakebera mu bafu abapya nga tadiiwo eri emagombe balina okuba akafazaali gwe bazzaayo mu kifo kye. Ebintu by'ensi byakuwaanyisa wojja olina okussaawo. Kati ono gwe bazize engulu naye yagaana okwogera. Omusajja agaana okwo yasigenda balagirira wali kayinja nga balagiride mu nzizeeyo. Nange njagala kulya ku bulamu bw'ensi. Sebo nze mbawa akayinja mwe mutunde mube balamu musanyuke mukyakale nga nze mpedde. Yagaana. Nga beegayirira jjajja musajja bagira bamuwaayo ennaku nga mulamu. Mbeerewo. Weebala mbeezeewo kuba eri baaba wakooya. Wakooya. Kayinjako ngenda kayita tugabane naye tanzizaayo saagala ate nkabawe banzizeeyo. Ogenda okwetegereza kumbe bino ebisebe ebikyama ku ttale kyali kikyamye kweyamba tekirina kabuyonjo waabwe. Ne kirengera ebigambo ebyo lengera bwe kijja kibigamba. Kati munnange kitaawo John gwe bassaayo gwe kitaawo Gusayimu gwe bassaayo era taatawo okubeera kwokwe nga yabuzibwawo ky'oba olaba nga Abulomo mulamu. Abantu abamu baba tebalina kufuna bye balina kufuna naye waliwo baba basanyukira nga balina bannaabwe bye bajjawo. Kaakano munange tugenda okuva eyo. Kano nga kadde eno nga kagenda mu maaso kanyina mu mukwano we kanyumizaako. Ekisinga okwewunyisa Abulomo alina ssente naye sisita we gwe baayagala ate ndowooza ssente ye taziriiko.
ego ke kintu ekisingidde ddala okulekanika emumalamu amaanyi Oyagala kutwala bawamu. kati nga yawulira ayagala mweddiza kati ono yeewuunya nnyo n'amugamba oyinza kuleka ndi otwala bawa muganda wo kenyani ye tamwagala ate nze mwagala kati awulira ng'omusajja oli amwagala kuba ayina ssente omukazi no naye ssebo ayagala omusajja lwakuba ayina ssente aba ayagala majja naye ng'ekyamazima gw'omukwano gunyuma nnyo ng'amajja weegali kaakati nga tukwata ekkubo nga tudda ku muwala ow'Emakerere wa yunivasite baamulagiridde buli kimu kyonna ekyakolebwa taata we okubula ayina we yateekebwa baamuteekayo nga musingo abulumadde engulu Bikonoonya nze. ogenda okweregereza omwana ono naye ssebo yasamba ensiko Wenoonya. era bwe yakusamba ensiko Nze dosira. n'abaako Tawo. ate jjajja musimbalala wa ku ttale Gw'omusingo. era n'atandika omunyumiza buli kimu kyonna yenze enkuumira ddala kitaawo erabika okuba niyateekeddwayo ng'omusingo abe nga wabaawadde engulu taata waffe Ku nsonga z'okubula kwa kitaawo. era manyi bulungi nnyo weemulugunyiza ebbanga ddene kitaawo engeri gye yali yabulamu kale ekintu ekyo kyali si kya bwenkanya kuba kitaawo yalina kubeera yawaanyise akaseera katono naye ne bamulekereyo ddala mbu oli omulala abeere mulamu jangu nkulage omusambwa ne gumwetikka ne gumuleeta ku jjinja Jjajja. Ejjinja eryo lirawo. ng'amugamba sooka otunuulire ejjinja eryo Jjajja. Muli kitaawo. ng'amugamba kitaawo gwe baafuula ejjinja kyova olambadde mmunoonya nga simmulaba Kitaawo okusobola okuvaayo. Waliwo omulya mmere omu agenda okugenda. kati ng'amugamba naye kitaawo mujjamu era wabaawo omulamu atwalibwayo bintu byakuwaanyisa mpa omulamu nkuwa omufu Kitange. Ho! efirimu egenda maaso era omuwala yagambira ddala oyo eyavaayo ti ne bazzayo taata wange gwe baba bazzaayo ne batandika ensozi zijjuddemu amaanyi g'otalabanga baasi ate gwe abadde ayagala naye engeri gyezzeemu taata engeri gyawewuka omanyi we bakutwala emagombo ddoozi toye abulomo yadda embuyaga emutwala kati ono engeri gyawewuka ndowooza abadde ayita mu misinde Nze omulimu gwange. ono ogenda okweregereza nga muganza ekyange nkimazi ebyange mbimaze mutaka nga tavaayo mwana wange efirimu egenda maaso baasi agenda okuvaayo yentale babu oligino nemusi ogenda okweregereza omusajja alina engeri gyakanyuga empaali yatandika misinde tufudde maama tufudde twafa dda yajja misinde yayigana okuba ebikalu evaayo naabwe kino kyondabye kiki ono nakanya yafa kati ate abeera atya nga mulamu naawe musanzaawo oliko ekizibu omusajja gwe bwagamba eyabula uli mulabye kati alina ne kanzu gyatambulira mu bujo simanyi nti amala n'abalongo gwate saalongo tanyomya ono yagaana obikkiriza mugwire eri eddalu agwire iralu omusajja gwe bagamba eyafa edda aba atya omulamu ono musajja atu yasoberwa nakyala yabigaana tosobola kuŋŋandi omufu atambula firimu egenda mu maaso kaakati we twatandikidde jjajja ne bamugwako
Nabiteke. Omuwala yamugaba buli kimu kye mwapanga twakitegedde bulungi nnyo. Namujje. Era gye mwali mwamuggalira kitange eyo gye namugje. Babromo. Oleegaleega mu gutwe. Akaji. Ogambye ki? Muchokoze. Naye gwe mwana gw'otwetedde obuzibu. Sekudde. Oyinza otya okumpisaako omuntu nga nze na. Katugende tukusabire olunyiriri. Ha! Jajja agamba banzisi. Ekifo ky'omugenzi Magombe we mujjayo mufu wasigalayo omulala. Ha. Hapana. Yasaatuuka ddamuli. Kati wano we twatandikidde firimu. Nga mutaka chakyaliza anoonya muganda wa mugambe ekizibu ekiguddewo gwe basaayo ng'omusinga avuddeyo. Musajja mukulu ali eno owaayi kiki ate owema ebizibu bizze kiki naawe mbadde nzija kugamba tabanga ajja obuzibu akabi kagudde dda kiva mu kulwa omusajja mulamu omusajja atambula dde nadde eri abe yalinga atafangako n'eriiso lyakanula alinga abanja nakola ebikolobe ne banoonya nze era agenda nakuga abantu agenda nakwata embuzi agenda nakola biki ne banoonya ono kati ekiri ku kyalo bagamba mbu okumanya oli engeri gyekiri ndi akava mu bafu ataamye nnyo kati anoonya muntu naye amunoonyeza mu mbuzi mu nkoko buli kimu ekirwali buli kimu batabuse butabusi era njagala nkutwale munange odde Magombe tonziza Magombe siruwalire eri gwomanyi we bawunya gwe tokyogera nako kyogera ogwokubiri ondabe tokyogera ekyokudde Magombe gwe gendayo oba oyagalayo nsaba wano omaze okagabala muntu tombulira firimba gita sidda Magombe era ogenda okweregereza ono akayanye Magombe tayagalayo yatunulayo bambye yatunulayo waliwe tonziza Magombe wagaga era mutaka natandika emisinde si wakudde Magombe yaganyi ekijja kijje eno naye bwetyo begenze nagambe badde eva mu Bumala Studios YouTube channel zinatenga bulijjo mwenna abatulagira ku bina Uganda tubagala nnyo Mukama Katonda abankuumire.